Akati nno ensonga za Namuganza ezo bwe nzitunulira abantu awali obuzibu babuukawo. Obuzibu buli ku musajja we Nakasero Mwami Museveni. Lwaki mugandi Mwami Museveni ye problem yabyo byonna gwokimanyi ti speaker mukazi vice president mukazi kati bwogenda laba gavumenti ya Museveni eno yonna abakazi abo yawo obuyinza awo ate abakazi kirizagaana tebeematira gye bava ne bwenkana nga bw'omanyi nti Nabbanja ono yava ku street nti sipiika yalina obuyinza bwonna obwenkomeredde mu house kakati bino bireetebwa nga ku order paper kwebiri naye nga ekireeta ku order paper kutwala lunaku na kutwala budde ensonga ez'amaanyi ezikutte ku bannayuganda olunaku luzibe nga teziteeseddwako kuba okweyagala kwa mukulu Magogo Anita fere tekulinayo kuyambira parliament tetulina na nsonga ekyo kuwalawo ensi mujje muteese ku bintu by'ekisirwa ebityo Lwasa talina kyayagaza Tiana kubanga Lwasa singa ava wano n'atwala Gorodi we Isirairi ng'akyadde wa Tiana baba ino kwata Tiana bamugamba leeta omusajja yajja wano yaleka byewo kuba already manager wo Duragi gundi yaleeta mufu Kulusumu ono kirabika bino byagenda mutabimanyi Kulusumu yeetaaga kukebera mu bintu bingi tiwaba tamalina kumanya nti bakulekera amaka gano amaka bakulekera kulizaamu baana kulabiriramu baana effamire eyo so sikuwasizaamu abasajja ana babiri abali kutugabane ba Airtel Amuza ne Kenzo andi bali kutugabana abo tugabane bali kutugabane ke Lema boss Lema mwami Lema yasinkanyiza hakize bbiri mu kifeekyo omukyala gwe bayita Lema asala amagezi asibe mangu emigugu gye ave wali omusajja oyo yatuuka n'okuzira ennyumba ye n'agamba wano we nabeeranga n'omukyala oli mu bufumbo owulira naye omusajja oyo yasiniikinga nga najja n'akola ebikolwa by'obufumbo mu nnyumba yange babaddeko ne bakanyamba ebbali sayidi eno n'eno abo balinako babadde ne babulooka okugatta ekifaananyi kino era buli omu alina byayisaawo kubanga buli omu tukimanyi bulungi nti omu yasinkanako wa president n'omulala yaliyokko okulaga obaseruganda tebalina amunjawukana kiyinza n'okuba kiveeri musooke mulage nti nno mukkanya bulungi kuba oli nyina projekiti ye nawe nyina eyiyo Pulima yajja ebintu byeno n'abitwala wa Jostede oba Jostede yajja ebintu yina abitwala wa Pulima Jostede ng'aleeta bintu ki Pulima ye boss Amuza omukazi yamutwala mu maka ge obaleme yatwala kuba n'embaga teyakolebwa oba Namugongo ate Namugongo ne masigi yazimba babeera waleme wamuza Oliwa oh my baby where you are Oliwa oh my baby where you are Izokunsanga no tansanga sirana urasonga ya mami wanga no lavokaza nyo Dira tuchigale. Hello, what's up? This is your girl Carol Natongo. Duano bategeza mwena tugenda kubeera wali ku Tugabane nga 16 December tugenda kubeera mu Emboozi Mukati. Mojja tobetulemu. Nkuyita my best friend wange my freshie. Buyimba bungi. Abawagizi bayikyemba tegeeza. Ngenda kuzo mwezi 16 waliwo abavubuka bana abakutta akati Emboozi Mukati. Abasajja batokomoka omugambo ngenda kubeera nabo ngenda kuzo mwezi 16 wali ku Tavern Woods ngenda kubayimbira omuziki gwonna Mulira kunkona kumatumulira le kutama Sabatu itaba B2C Soldiers aka Kampala Boy ngenda kuzo mwezi nga 16 December tuya ku Tavern Woods so Emboozi Mukati magoyagala kulowozako abantu kafekabusa abantu bomusiyo n'abantu beweru Canada London America mwena tubakola wali ku Tavern Woods nakuzomeza 16 ku December muje tushukulisi tukube Emboozi kavundi simadanka nisimanyani nani nambemo mawa nani ne Devicom n'abalala Emboozi Mukati samuna nanka Emboozi Mukati bage walwa naso okuyimba kulimba
ani siyaba mwasobola okuyimba yatukulembera omukalukalu ayinza okuba Deviko ono si ali mukama waffe ng'awaja kusobola kuyimba zalula yimba muno binyuma oyagala kola kakade mwebale nnyo mwebale ddala tuli wano mu Emboozi Mukati bwetulo bwe tubeera ne baganda bange nga tuyisaayisaamu ekiboozi mwebale nnyo mwenna gye muwangalira Alafa Naloga nkulamusizza webale nnyo webale ddala emmeeza yatuuse Alafa Naloga mukubeeko mu ngalo omugaga Beksu yaŋŋambye emmeeza 2 ne zituuka nazo era yaŋŋambye agira mu first class agamba buno bugundi buno bukamuje kamuje obwawa empologoma obweyite empologoma bamadimo yangaye mwagira mu first class family yonna gitadde mu first class empologoma yatuse family nawa agenda yo kyayo ky'abantu muki mu pound era tayagala muntu azannyira ku kintu awo agenda bawo Beksu yakikoze abantu be Boston batandise okutuuka Barnabas yatuwadde akavulu twabadde tuli wano ng'ali ku tavani weyokubisiza ebifaananyi so njagala tutandike nagamba Deviko mugamba Beksu tebamwerijjako nangamba nti simanyi lyalina abagagabe simanyi alina abagagabe South Africa Deviko Beksu tabangako kamyu Beksu tabangako kamyu just yabadde busy sisi kamyu obumyu omanyi bube medimo yajja n'abula uliriza owaayi okyali kwoyo ne lule kye yakoze bano bakitonsa simanyi bagagwa kwagalana lule wa climax bano bakitonsa kye yabakoze lule emmeeza yaziguze era yaguze emmeeza ye bulungi agenda kubeerawo ne family ye ne management ya climax egenda kubeerawo wali kwegamba bano simanyi bakirumira simanyi twakola dda ssente ate lule yabagambye yabalaze nti bannanga ate ye mulala ambassador Beksu yo Beksu yatuuse abafumbira ambassador abafumbira soko malirize ambassador Beksu atuuka essaawa yonna era tugenda mwaniriza nnyo manyi oba yaniriza ow'amaanyi tomwaniriza ng'ayaniriza bamedimo bamedimo bagira mu kimugunyu nga beetose mwali muno naye wali omulabyeko badde mu kifaananyi tufune obugaali yekwese okitegeera beekweka kati bajja basotya osudi yasigalayo ogu zali yekka yasigalayo abesudi wasigalayo zali anaye nga bene zali ali kuki oli amanyi Shakibu ali kuki bamugulidde emmotoka empya ani yamugulidde zali wangamba atayina ssente ani Shakibu banaye magogo tebamugulire emmotoka magogo mwavu nze nkusima emitwalo 5 tekati ngeri manya ga Shakibu nkusima emitwalo tekati ngeri manya ge muleke kunafuya nkusima emitwalo 5 kadi agirete leka kunafuya Shakibu Shakibu ayina moto ngamba bwe zali Shakibu yakoze omulimu mulungi era zali nasanyuka zali noletera kusanyuka wale ko nga ina bagulide kintu naye we yatukidde gimugulya naga nti eno yo gitwale yagimuwade kadi wagirabeko nalabye emmotoka wali yavuga kadi ebintu amaga ngana gamba ekintu kimu falo omuntu oli wakusanga otamu ngovuga emmotoka ogenda yamanya kintu kimu nti Deviko mayine emmotoka era tadayima bekakubuuza nti obabya kadi kati Shakibu ke bamuwadde emmotoka fetuga bamuwadde emmotoka Shakibu yaguze ne bamuwa buyera Shakibu boss ready webale ekiwato boss ready munjogere nnyangu boss ready yamuwadde emmotoka sigimanyi nze saagirabye nako nange sigimanyi linnya saagala kuwaayira sigimanyi linnya naye ate bwe bagamba nti kaadi teri mumanya ge baba tebagimuwadde bwaga nti talina kaadi anti wuliriza bwaba talina kaadi ono aba yamuwadde kuvugamu aba yamuwadde mu kuvugamu buvuzi aba yamuwadde kuvugamu buvuzi omuntu akuwa emmotoka akwata kaadi ngeri manyago n'ebisumuluzo n'agamba ebintu bibyo kati yo teyalina kyamuwadde omuntu agaba emmotoka omutuufu
yali mama fina yakwata milioni 10 nazo ayibula kera mga agenda ogule mmotoka mu bagabi ba wano abakyala abagabi ate Donizera ali wala nnyo ku Zali era nze nawunya Shakibu simanyi yakoze Zali ogenda kulya ebigambo byo Donizera yakola ki Donizera mu bagabi abakazi abagabi Donizera ali wala nnyo ogabe ekiwato ogabe emmotoka yombire sente olaba ne prima ya wa Henry emmotoka ani ate ye munyita ina mmotoka atagabe prima ya jimu so emmotoka omuyita kulogeti n'omuwulu abana ye ole musajja awanise n'emikono n'akuba n'essama n'agamba mu bagabi be abagaba mu nseno alaba ku mugabi nga Donizera agamba ogabi ani ngenda kubuuza ani mpuliriza kamalo kankubulire nze ebiseera bya Donizera ne Big Guy nze omu ku baali ba promoter Big Guy olya muganda wange nze omu ku baali ba promoter Big Guy Big Guy yayita ina motoka ngeri manyage ekyokubiri ebintu Donizera byasobola okugaba era byawanga Big Guy kyenemwebazaako yamuguliranga obusuuti obwakabi ekitegeera obonga bwobwe kuba obusuuti bazigabirako gundi namugabiranga perfume na buli kimu ebyo naye nti emotoka kadi mumanyago olaba ne Nuwa yali ya bulaka Nuwa bunuwa yawunzika je kumyeko nedda akali balbera bi emotoka gye bayita Big Guy yagigula amba gyoyogera jejje yagisika kalati yagimuwaatya jejje yagisikanga ng'abanja Donizera yagisika nga bali bajwa Big Guy yali yagimuwa naye nga wakyali ebbanja bagimuwane nga wali ebbanja ekyo si kisaamu baba nga bagimuwa emmotoka ez'amabanja fena tuzivuga ekintu kye bayita omuntu okuwa emmotoka kyanjawulo n'ekintu nanyini emmotoka agambye vugamu kuba Big Guy n'okuvuga nga muhama yasobanga kusaba mami nvuge muhama ate gye bayo kiwa Big Guy okulira naye nga ye Big Guy ng'omuntu yavuganga Nuwa ngera hama wanavugamu ku hama tugende mu program amanyanga bulijjo nze mawa Haruna omulungamya w'eggwanga njagala bategeeza mikwano gyange mwenna balabe Emboozi Mukati timwekuumire ku Emboozi Mukati mutambule n'okumanya kubanga ffe wano twogera ekintu nga tukimanyi tetulimba tetuwaayira ate tuba ne bwino omutuufu njagala okutumirako mikwano gyange abali Netherland awo ku Vision Restaurant tibannaye mugende wa mukyala Farida musobole okulya akamere akalungi akamere akaganda oluwombo luno lwaffe olwawano tolinda kugamba nti ate we najje Kampala nga ndyoka ndya akamere ate wono jje Kampala ng'otuuse wano ddala abasama baffe abali muno genda bayita ku IND emakindye olye bulungi akamere akaganda ogenda kasanga yakafu kalungi nnyo kayonjo bw'oba olya nti oyagala kwotamu oyagala kugendako mu sauna era wowe nnyini ng'osala ekkubo ng'oyingira bayita ku climax genda olye wano emmere genda olye emmere ku IND kifo kiri awo kulirana climax kifo kirungi nnyo kifo kitegeerekeka sibino ebyokulya awantu ng'ate kapa bwe zikulingiza omanyi abakazi batya nnyo kapa nedda wuliriza toddamu ebyo mbate sikulya omanyi waliwo kati wali ku IND olya akamere ne kakukka kati ate bw'amala okulya ku IND omukkoto ne gw'oyagala gutowolokoke ng'oyingira amazzi ewa mwami Lule Nyansi yo wali kubayita ku climax ng'oyota ng'owuga ebyo byonna ku climax weebiri njagala kutumira omukyala Jennifer n'omwami Kaggwa ab'e London njagala bategeeza nti bannange bagambye nno bayinza okugula emmeeza ne bajja Mukati ne babeerawo njagala okutumirako management ya Jennifer International School Kabowa nimbaga nti mbagala nnyo era tubalinze ngenda kubabuuzaako mbagambe nti tewakyali budde nga bwe twagamba nti nga 16 tugamba wiiki ejja ku Lwokutaano tugenda kubeera wali ku Tavern Woods nga tujaguza emyaka gyaffe ejja kuba 2 mujje tunyumirwe bangi abantu batuuse waliwo omukyala bamuyita Nambozi ladies yaguze emmeeza era n'agamba nti yagala nnyo Emboozi Mukati yeyita Lady Z Nambozi n'agamba nti agenda kubeerawo ye tagenda beerawo naye yasindisa bagenda okubanga bamukiikirira ekintu kisobole okubanga kikwata akati bw'oba olagirira omuntu ku restaurant gye bayita IND omugamba nti bw'oba ova ekibuye ku lawundi ng'oyambuka waliwo amafuta ge bayita Fuelex nga wakagayitako waliwo ekifo kita climax kati opposite climax
wali restaurant gye bayita I-end nungi nnyo munda tosobola kusanga gadde enswera n'emu waba wayonjo kiri mu nswera tekiri mu nswera kifo kiyonjo nnyo emmere yaawo awo ku I-end nungi nnyo ate n'omusiraamu bw'otuukawo waliwo w'osalira. Alright. Mukyala Zebra East London deposit yatuuse mwebale nnyo mwebale ddala emmeeza aba East London egenda kubeerawo bagenda kujja Zebra bagenda baawo bagenda beerawo nnyo muganda wange Roni yaguze tiketi za mitwalo 10 webale nnyo webale ddala ekintu kitambulira ddala Tiana Banks tujja tuukayo kuba nawulidde yafumbiddwa Lwasa Tiana Banks emmeeza yatuuka dda yalese emmeeza Tiana Banks emmeeza yatuuka dda twagikwata dda sente twazikwata dda tuziina tugenda tuukako ewa Tiana Banks ne Lwasa Jessica Wilshire abali California emmeeza yatuuse dda 16 tuli Kabuusu tewali mulimu mulala gwonna mu Uganda tewali walala wonna ekigenda kukolebwa oluwadde emboga gy'ogenda bakubbira eyo nese kyuyita yonna egenda kubeera Kabuusu kuba gundi wa afande wa Old Kampala yankubidde nangamba security gamba Duncan ajja kime ebbaluwa security buli kimu tugimuwe yankubidde jjo afande era olabye emirembe muzeeyi yaleeta kutandika ate gabonziko wano ofuluka muzeeyi akupola muzeeyi omupula tukunone omupula tukunone nwanuma mwose kyuli gabonziko mbetondedde oba tebwagala security mbetondedde kati nga nakuza omwezi 2 kutoka tufute kutani buduze Kabuusu tukkirira kalenda wano tewali mulimu mulala waliwo Juliana omukulu Semakula gamba papa ya Rema era papa yakitegese Semakula yategese omu kubagenda okutuyimbira ye mutegesi wa lokale jukizeemu this is the first time Juliana ngaayimbira Makinde tayimbirangako Makinde mu bulamu bwe bwonna era papa ya era omusajja Semakula yeetaaga kuwa kitiibwa takikolangako oyo omuwala yeejaaka okumanya Semakula w'amaanyi yakola concert n'asitula omutanda Ssaabasajja Kabaka yaliwo gwe tulina kati mu bufunze tulina omwogezi wa Kabaka oba omusiimo wa Kabaka 13 Spice Dana gamba January omwaka ogujja wale gwanga mujje sima yajjayo yeyise yeyise nga yeyita nnyo omukulu wale gwanga mujje akanga bukazi anoonya maanyi ndyakutumira galina gabadde gakamu yayika mukevve gakanga anoonya maanyi muleke omusajja wa muzeeyi Masembe njagala kutumirako abantu bano babiri omwami bamuyita Bwambale Harrison n'omukyala bamuyita Sophie Kaya ono yagambye yagula wifi n'ateeka wali screen ekitundu kyonna obudde butuuka omukyalo ono yali tannambulira wali naye alabika asinzira mula yagambye yagula wifi n'ateeka wali abantu bonna ne bakuŋŋaana mu budde bw'Emboozi Mukati ne bagiraba so mukyala Sophie Kaya tukwebaza nnyo mwe bali kola Emboozi Mukati njagala kutegeeza abantu abava e Bulaaya n'abantu abagala class bw'ova e Bulaaya n'ojja e Uganda waliwo ekifo kye bayita high end nga bw'owulira high kitegeeza ekyawaggulu ekisukulumye njagala mumanye nti ebintu byammwe bifaananga bye muvudde biri wano e Makinde bayita ku high end opposite climax bw'otuuka waliwo ne executive wing otuulamu n'obanga ozze ne famire y'abantu 12 oyagala kubeerako bano ba David abataayaaya ozze n'abantu ba 8 waliwo executive wing gye babateekamu ne mutuula ntende akawone kabafuuwako zi SC n'ebirala ne mufuna ebyokulya byammwe nga tewali ataataganya saakafo kali executive class ogisanga awo kwa end sakozi njagala kutegeeza abantu bannayuganda mu wanaabala program Emboozi Mukati olunaku lwa 16 tewali kivulu kirala mu ggwanga bannayuganda mwenna mujje ku Tavern Woods Kabuusu Emboozi Mukati anniversary gyegenda okuggwera bwe kiggwa tewali wala bwe tulaga pozi sakozi chembadde ona agende walala gwana amanya sakozi waliwo meya we Kyengera walukagga yagulira abantu be wifi omukyala yansangaawo nangamba meya tugulya wifi tubeeralinga tubalaba era ngenda kujja Priscilla namanya nkutumiddeko Priscilla yangambe mbwa simayagala wasa Duncan Priscilla seba kweso nange agambye agenda kuwasa akyogedde mu lujjudde sio nange wulira mbaddewo
kuba alina ennyumba wano agenda kukuba agambye ndi wano mu nju yange wano ku biiti kidanka ligenda kukiwasa akingambye Danga ntakyali kuba biti. Biti todanze tatawo temubaddewo kyembadde njagala obuuza Danga ntakyali kuba biti. Toddamu gamba babiti wano genda. Ababiti oli kyali kuba biti. Polisira ng'omuntu ayagala kumpasa nyanjule oba nze siina nnyumba agambye alina obusobozi obusobozi bw'omuntu obulabirawa Agenda muwasaki. Gwe yepanga kamumanyi gyali. Ogenda muwasisaki. bannange tutandike Nange luwedde ku mpaka njagala tutandike ne Hamza Kenzo Hamza ndowooza abasajja ana babiri abali kutugabane ba Airtel Amuza ne Kenzo andi bali kutugabana abo tugabane bali kutugabane. okay Amuza ayina omwana mulema ne Kenzo ayina omwana mulema kitegeeza bali kutugabane bali kutugabane. Faruku nsobola okukubya naawe ekifaananyi okulaga ensi tisikuyinaako mutawala naye nga tubikula omutima gwo si kyekituufu kitegedde bulungi. Ekyokubiri tumanye ekifaananyi kino bakyekubya mu process ki basisinkana batya kitegeera. Wayinza okuba nga aliwo ddiiru Kenzo yali awa Amuza ng'agirabikaga nti nze okutulana mu ddiiru mumala era agenze kujjanjaba Museveni anti Amuza musawo wa bisolo yajjanjabani muno mwolina eswiri nze mpula muyita dokita naye ate bagambye yali dokita wale kalero nange nkuvumeko ng'ola dokita Kulusuumu bwawo bonna basawa batajjanjaba bw'owulira dokita kwegamba buli badokita kwefu ate dokita Kamiliyoni dokita Kwefulukuta dokita Jose Kamiliyoni dokita Bitone dokita Irudamani dokita Kulusu Idama ye dokita bana balaga temuwakanye dokita nani dokita Kwefulukuta dokita Kwefulukuta wa CBS dokita Jose Kamiliyoni dokita Bitone dokita Kulusuumu ye president nani omulala dokita Amuza vice vice bonna ba dokita kakati zanulidde ekifaananyi kino ebbanga lino ddene kati ate ng'olaba Amuza ye serebu ku Kenzo anti Amuza yembeera ziyadde mu dokita Amuza agaziye bulungi agaziye bulungi yeteeketeekedde omukolo ayambadde galubindi naye nga singa bajjawo kamera obudde ne buziba ne basigala babiri Kenzo amutuga Allah yajjange stabu wanatoolo ne bageza bajjawo kamera obudde ne buzobe Kenzo agwamuza mu malaka kimusuula mu malaka anti Kenzo mwennyini yagamba ekyamukaabya ye mukwano gwe yabeera naye ebbanga okumulekulya n'agenda ekimukubiraga nti yalumwa nnyo era Kenzo oyo lwakuba nti musajja nnyo bantu zana bamuliko nali nze musuubira okwetugira mu wiikisi 2 yonogwa kyokka kati ebyo byagwawo kakati ali mukuzza maziga bino byali mu kukola ajjukira yalumba jja watudde dokita Amuza akamutyemule kati Kenzo kyeyakoze kyalaze maturity oba kati Kenzo kyeyakoze nga kyadde kimuyamba okwedifendinga okulaga kubanga oli maama wa mwana ekyo kisooka omusayi guno gubagatta era nokyayogeddemu ekyamagezi omusayi guno gubagatta kuba ye omwana atagenda kuva agenda kubeera ne Kenzo munyini tayagala nkamuza tamwagala nko omuntu akwagalira omukazi anti Faruku gabino wammanga nze nsobola okuladda nka nisere n'azitwala ne muleka naye okumusanga ne mukazi wange kino kya bulimba kubikkirira kino kya bulimba tewali muntu kintu omukazi mwe kitegeeza omukazi bali mangu naye kandoza Amuza agenda kujjanjaba Kenzo babadde mu kwejjukanya anti mbutugabane bo ba Airtel bakozesa nnyo Airtel Kenzo ne Amuza Lema kye yakoze omwami Lema yasose kikola mu Uganda yasisinkanyiza abakyala be babiri
Eyaki? Kunyonyole bulungi ekitegere. Haji Kamoga omumanyi owa Kamoga property biki? Bw'abeera n'omukole ewuwe abakyala baabo hakkize 3 oba kati yotaddeko n'eyokuna zisisinkana mu maka gamu era buli omu n'azikola ki n'aziraba. Lema bosi Lema omwami Lema yasinkanyiza hakkize 2 mu kifo ekyo. Otegedde kye nkugamba ekino Lema yasose kikola mu Uganda. Kino Lema yasose kikola mu Uganda ne bagamba nti kakati ono wa Lema nono abagasse bebaawo abantu be. Ne Prima Kyamulemye era gundi yajanya n'agamba nti bannayisenga munonyeza ku henule nange ne nkola ngono yagasse bali. Prima yagala kikola. Najja steda akyagala. Kakati abantu bano babiri Kenzo ne Amza babaddeko ne bakanyama ebbali gwe tuwabalabye bayinza nokwabe babadde babbuloka babaddeko ne bakanyama ebbali side eno neno abo bayinza kwabe babadde ne babbuloka okugatta ekifaananyi kino era buli omu alina byayisaawo kubanga buli omu tukimanyi bulungi nti omu yasinkanako wa president n'omulala yaliyokko okulaga obwaseruganda tebalina amunjawukana kiyinza n'okuba kiveeri musooke mulage nti nno mukkanya bulungi kuba oli nyina projekiti ye naawe nyina eyiyo waliwo omulimu wandibaawo omulimu wa president bw'otuukayo mu buli ngeri wabaayo omulimu. Kakati ekyokubiri abantu bano mu ngeri endala anti ngenda kubuulira Faluku Kenzo alina obusungu ku Amuza okutwala mukyala we ate ne Amuza alina obusungu ku Kenzo anti ngenda kubuulira omusiguze bw'amala okusigula mukyala we ate anyiiga nnyo okumanya nti ate mukyala we akomawo ewuwo bonna bo balinako obusungu babadde babikka bubisi kubanga Kenzo ne Amuza balina kye bamanyi naffe olumu kye tumanyi nti newankubadde biri byonna byatuukawo kubanga Amuza ye yagwa mu revenge oli Lema yali awulira buwolezi nange basobola okuntwala omusajja gwe yayagala ebyaddala yali Kenzo Amuza yali mukubi wa kiraka kakati omukubi w'ekiraka Faluku gye buva ne gye bukoma omukazi wamala okuzaala musajja omwana okiwulira omusajja wamala okuzaala omusajja ng'azadde mukyalo omwana omusajja oyo ng'ali bulungi nga Kenzo bwali kizibu kya mukyawa nkiddemu nkikunyonnyole nkugambe Amuza yali kiraka kwagala kuteekawo kuzibikira kiruyi kiri tunidde abavubuka bano basajja bano nembewuunya David omunno yabadde ayina ensonga ne babengera ebintu gyabisaagira olumu ebintu bye ne bigaana okukola ki ebifaananyi ebimu ne bigaana okugguka naye nga ensonga yabaddewo nnyo era singa yalemeddeawo bali obutagenda ku birala kyandimuyambye naye nze njala okutegeeza Sakozi nze ebbanga lyemmaze mu nsi ne bwe ntunulidde baserebu kuba baserebu mbadde nabo ono n'atwala ono oli n'atwala olize ono n'ajja ku ono n'ajja ku oli ebyo byonna mbadde mbiraba embeera erimu naye omukyala gwe bayita Lema asala amagezi asibe mangu emigugu gye ave wali waali Lema nga tannakola birala byonna asibe emigugu ave wali ewa musajja anonye omusajja omulala ate atali Kenzo atali Amuza Lema ali mu dilema Lema ali mu dilema kubanga nze kankuwulire bw'osanga abasajja b'oyagala nga babiri basisinkanye neyokulala ekifaananyi nga bali mu kuteeseza kye bakuteeseza nga bagamba wayi ate obwagwe wabeera naye otya bannanga atenza omanyize kankubuulire bannanga olina mugumiikiriza Lema nze nkikugamba sala amagezi kino ekifaananyi oba akirabye tomanyi bye banyumiza kyekisooka tomanyi ono yabadde agamba ki wamufuna oli wa myaka ati munnewe namufunira nti yali bw'atyo naye banne kakati ezo emboozi ezabadde awo batuuke okuvaawo beekubye ekifaananyi Lema ali mu dilema ali muzibu obuzibu obw'amaanyi era ye kiyinza omuyamba
kuva wa musajja oyo n'agenda n'akwata amakubo ge olina akubira munne simu n'agamba wange Leema yagenze ali eyo nti neno taliiyo nti ndowooza yatuguddemu andi nze nkubuulira bwe tokikolanga ne baba bakazi bajja ng'olina abakazi bo babiri n'obalaba nga batuula wali we bateesa bayinza okuteeseza okutta ate okugaa jjo yasuze wuwo teyasuze wange tiyabadde bwa nene anti teyasuzeeyo tye n'omusajja oyo tumukolere ki naye nga Leema ye ewa Kenzo yeesonyiwa ye takyajjayo Leema ekisobola okumuleeta ewa Kenzo wuliriza Leema alina ebintu bibiri ekisobola okumuleeta ewa Kenzo kiri kimu tekisooka singa wabaayo emikolo n'agamba bataata w'omwana kati nga wano Kenzo bwe yafiirwa n'agamba wa taata w'omwana wange bafiiriddwa obanga omuyimbi semba jemba yani Leema alifiri okukola ki okugenda ku mukolo n'aziika oba basinganye ku stage bayina okugenda ne bakola ki ne bayimba ekyo wekiri ne mu mbeera y'ebyobulamu ey'obyokwerinda n'okwetegereza ennyo ebiri ewala abantu bano bonna basatu bali mu buzibu ekifaananyi kirungi okulaga eri audience kiba kirungi okulaga eri audience nti tuli bumu naye nga teri muganda wange Faruku teri muntu ayinza kuba tuli bumu nga wamubbako omukazi ate nga omukazi oyo mukumubba n'ebitabo wabibikulirako ewaka ewuwe mu njuye nga wajja we n'oteeka ewuwo okitegeera n'osituusa omukyala n'ozira n'oteeka eno naye ngeno naye abadde wuwo teri muntu ayinza kigumiikiriza ekintu ekyo era jasi wano bayagadde kulaga nti tuli bumu tetulina buzibu era n'ekifaananyi ekyo kiraga nti naawe kyebayagadde okukola bayagadde okulaga nti naawe muno waba yakutwalako omuntu oli waddemu okuddamu ne mukolagana mu ngeri ennungi sembi okitegeera so nze ekifaananyi kyansanyusizza kuffe okukirabako ku maaso naye omutima mulala nako kagende okategeere bulungi omuzungu yagamba what goes around comes around kakati Sebunyabe yakola musuuza njagala kubuulira omusajja oyo yazira n'ennyumba ye mukimanyi bulungi musuuza yazira n'ennyumba ye n'agamba ewantu wuliriza omusajja musuuza yazira n'ennyumba ye n'agamba wuliriza soko mpulirize omanye ekizibu kyo saagala nnyo kulowooza ntova eno gyenva omusajja oyo yatuuka n'okuzira ennyumba ye n'agamba wano we nabeeranga n'omukyalo oli mu bufumbo owulira naye omusajja oyo yasiniikinga nga najja n'akola ebikolwa by'obufumbo mu nnyumba yange musuuza kiri ku likodi ensi yonna tekimanyi owulira ntegeeza ki mwene ensonga nti omukulu nga bwe yawandiikanga ku bitabo bya munne ng'omukulu agenze okunoonya akasente naye ebitabo babiwandiikako era Mawanga bwagambye nti omukulu ali mu dairema yali kuttemu enguguuze n'adduka kubanga abantu bonna bakoze eki bamuguddemu bino ebigambo era mukulu Hamuza akuuma lubugo nga lubaale muki kyenjagala okubuuza Hamuza omukazi yamutwala mu maka ge oba Leema yatwala kuba n'embaga teyakolebwa oba Namugongo ate Namugongo Leema si yazimba babeera wa Leema wa Hamuza embaga babeera ewa Leema ne Hamuza basula Namugongo basula Namugongo kyala babaga basula Namugongo Leema yazimba Namugongo bakwanaganye kitegeeza Hamuza yali kuddia anti gwoli w'amawulire njagala olekayo tubuulire Hamuza yatwala mukazi ono mu maka ge oba Hamuza gwe baatwala kubanga nga n'embaga gye yakolebwa si gye bazaala Hamuza era si gye bazaala Leema. David towulidde statement omusajja bw'oba osiniikinga mu nnyumba ya munno so kukwata kazidalo kano nkubuulire ng'ofuluukinga n'ojja n'osiniikinga mu nnyumba ya munno ng'oli musajja mukulu ng'oyo bw'ali n'okoleramu ebikolwa eby'obufumbo kitegeeza omukyalo ono tulina gy'okola ki ontegedde tulina gy'omutwala
singa oba kubanga singa oba olina gy'omutwala oba tolina kugenda eri ye aba alina okujja eno wali wadde otegera ne valu y'ennyumba ekitegeeza amaka okubeera nago kati babeerawa kati nyabuuzayo kantu katono nyera munyambeko Pulima yaddinganye ne Josted kati njagala obuuza nti Pulima ye yajja ebintu byeno n'abitwala wa Josted oba Josted yajja ebintu yina abitwala wa Pulima bintu ki Josted ng'aleeta bintu ki Pulima ye boss Lira Tiana Banks bana Tiana Banks tumutumiddeko nnyo oyagula tebo oyo yagula tebo kati Tiana tukoze tutya Bulwaza yamusayinize owasokere wamu kakati Sakozi Tiana Banks twabadde tukyali awo amawulire ne gayitingana nti munnamasaka Lwasa asayiniza omuyimbi gwe bayita Tiana Banks munnauganda asinzira mu Isirairi so amawulire ago twagawulidde naye Sakozi nga twogera mu mbeera ey'obwa Sseruganda okumanaginga omuyimbi n'okuba ne ssente bintu bibiri byanjawulo Lwasa asobola okuba alina ssente naye nga bwe yamanaginga ani kubanga ebikolwa bya Lwasa byonna ebbanga tumulabiddemu abadde mu kwegomba bakazi mu kwegomba bakazi era abakazi nga beegomba babagamba bakwana be bana abali mu butaala bakolagana nabo era omwana bwe yadda mu interview nga yamubuuza n'amugamba naye okusinziira ku bye tuzze okola okusinziira ku bakazi be tuzze tukulaba nabo enjawulo ki eri kw'ono okugenda ng'ogenda mu managinga nga togenda mu bikolwa bya kwegatta n'agamba saagala nnyo mufokasinga ennyawo kale osanga nakyo kisobola okubaawo so nze ndowooza Lwasa olw'okuba ebizibu byabadde nabyo ebyabakazi ate Lwasa ayagala nnyo abawala abalungi nga Tiana Banks bomulaba kuba mukazi mulungi alabika bulungi nze ndowooza yeyagadde kuyita eno mwanda kava neekukumayo n'ebigendererwa bye Lwasa tujja mukomekereza nga asaba ebintu ebirala kibi nnyo bambi omuyimbi oyo annumye nnyo Tiana Banks n'abayimbi yakoze kolabo ne Palaso kikyakulumyeko mbadde ndabira ddala ng'asanga anaaba ne waagenda awatuufu naye simanyi oba ono laga payipa yamuwa pulaani zino enfu bwe ziti ez'abalwasa ez'okumutwala ewa Lwasa era waba ye naye mukolimidde kubanga ngenda kubuulira wano Lwasa buli muntu gwakwatako bw'aba si w'amaanyi nnyo kiba kigo buli gwalinaana aliko ekintu nno buli gwalinaana bw'ateerwanako nnyo ne Katonda amuteeramu omukisa gw'amaanyi Tiana agenze anti kaakati okumanya omuntu ali successfully osooka n'obuuza n'ogamba enju yabagulira emmotoka n'ogamba nti abakoledde embaga bali luddawa Miranga naye yennyini twatuuka ne tubuusabuusa tugaba mugagga oba mwavu nga tetubitegeera buki bulungi kaakati Tiana ajja sebo Tiana abadde omuwala atandise okuyimba nga n'abantu batemusomufokasingako nga balaba nga ayinza okujja n'aba ne kyakolako mu industry ya music kati olwaleero agudde mu Lwasa talina kyayagaza Tiana anti abo abasajja ba Lwasa akakodyo kaabwe kangakubuulire bw'ogwa ku bantu abali mu kaliba ya Lwasa batera okutunda golodi era mu golodi eyo gwe batunda batera okulimbalimba nnyo okusobola okukkiriza bakasitoma baabwe nti batundira ddala ki kakati wagwa ku Tiana Banks abeere Isirairi Tiana Banks asobola n'okuba alina connection Isirairi Tiana Banks asobola okuba nga alina ne connection Isirairi nga Lwasa connection eyo ya Tiana Banks gyayagala Isirairi nkubuulyako batunzi ba golodi bagenda okuguza golodi benkubuulyako be batunzi ba golodi owaddala oba ono owakugira olumu baana owaddala olumu nabawala wakugira naye nga kusinga bawala wakugira agira kaakati Tiana Banks ayinza okugwa mu kakodyo ka Lwasa nga Lwasa azze nga agenda okumalaginga Tiana Banks naye ng'ayagala afune connection Tiana Banks gy'alina Isirairi era ng'abo ye bayagala afune bagira ontegedde bulungi kye nkugamba
wawulirako ebya Medi ne Bad Black engeri gye bya connectinga Vivian SK Mbuga engeri gye bya connectinga amufuba mumalo mufuna oli abane connection eri ey'omuswideni ontegede kyenkugamba kakali abantu bayinza birabira ku music wano kumpi naye ono Lwasa ino omulimu gwalimu gwayagala oyisawo olumu Isirairi kubanga era baguzanga abo n'emisango gye bedde gimuvunaanya bebo Tiana yeberere otegeera kakati Tiana ayinza okugwa mu lutalirwa kuba n'abasajja bw'amala okukozesa nze mbalabye nnyo bw'amala okukozesa n'afuna kyayagala gwoba tokyalina makulu oba okubya emirango oba okoze ki yaba amaze okujjayo kubanga ye yamanyira omukubira enduulu tebikyamulya. Tiana alaba programu eno abeerako Tiana bw'aba alaba programu eno agirabire ddala bulungi naddala ey'olwaleero agyetegereze kubanga amazima amatuufu Lwasa si ye muntu omutuufu ow'okusayininga naye endagaano era bwe kiba nga bwe kiri nze ngamba Tiana yandibadde agisazaamu. Tiana muyimbi mulungi era tumutunuulidde nga omuyimbi asobola okujja enkya n'abaako ebigere by'abantu abamu baddamu naye ayina ekizibu kimu Tiana nze kyendowooza ekiyinza omusumbuwa ti mu Kampala muno mu kibuga mulimu abavubuka abagobi ba ddiiru kakali kubanga sisuubira nti Tiana yakedde enkya n'agamba nti ayagala kukola na Lwasa wadde okubaawo omuvubuka oba omwami oba omukyala eyaleese ddiiru eyo naye nga ddiiru eyo yeenoonya kusuula Tiana. Omanyi bwe baali basuula mayinja bamulaga ddiiru n'agitunulamu ng'egendebwa mu 7 era waaliwo ne kayungirizi era bakayungiriza abamu ne bafuna Prado ne bafuna zaani mayinja n'agwa ku ttaka kati gyasula n'omukazi tayina n'abaana tayina naye yagirabanga ddiiru naye teyasooka kumanya kigera kola ki givaamu mayinja omuyimbi ow'amaanyi ensigo yali etunuulidde n'agwa ku ttaka. Kati Tiana abantu abakuleetera ddiiru wano e Kampala oyina beegendereze nnyo simanyi sisuubira nti laga payipa sisuubira nti laga payipa musajja ali straight ate amanyi ekyakola naye wadde wabanga waliwo abaleese ddiiru ate nga ddiiru eno okkirizagaana terina kyegatta ku Tiana. Tiana ayina ssente ze ezisobola okwepromotinga music we mpola mpola kubanga ayimba bulungi kyekisooka muwala mulungi stage agisobola olabira ddala nti akola ki. Kati waliwo bano abavuga abajja ne balimba mbu bwe tukola akabadi ate tugenda kusituka ne waliwo akabadi kokola nga kakusabusa. Kati Tiana z'okusinzanga bwe mbadde ndaba ennyimba ze ne bwatambula naki Tiana ekintu kya Lwasa kino alabika tebasoose kirowoozaako naye Tiana alina ofuna management ng'eriko abantu abamanyi ebintu ng'eriko abantu abawa amagezi kubanga ye teyabadde waawo. Lwasa si mutuufu n'omulundi era mbadde nsaba mwami Lwasa bamukubonyaabonye ensi eno ensi omulwamu Lwasa abaana b'abandi abawala obabonyaabonyezza obatawaanyizza gundi osinga teyakuba kinze nina ekitono yali agenze Desire era ni Desire kino fact olowooza Desire mukadde nnyo nti takyasobola kuyimba ne bwe yayingira mba Lwasa awo Lwasa akoze firimu Lwasa yeerabisa naye nze ŋŋamba Lwasa bino ebiyo byagendamu Tiana ye tajja mufuna kuba Tiana ndowooza mukazi mugezi ate naye atunulira Lwasa gyakola ki jajja oli ayogedde ekintu gwe kyotomanyi ekiyinza n'okusibya Tiana lumu kubanga Lwasa singa ava wano n'atwala Golodi we Isirairi ng'akyadde wa Tiana baba ino okukwata Tiana bamugamba leeta omusajja eyajja wano yaleka byewo Dulagi gundi yaleeta mufu era nambe mwayogenda ensonga eyo naye eyinza obanga weeri nga ye anoonya Isirairi eno bwe nfunayo omuntu gwe nsobola okugenda nga ntuukira ewuwe nembeera awo nengenda mu woteeri bwe ntula mu woteeri ne ntunda Golodi bwe mala kutunda Golodi aba mufu banoonya Tiana. Omanyi waliwo kati ebintu abantu bye balaba kati teri muntu gwogenda kugamba nti Tiana Banks Lwasa yamusayininze
era ajja kumanya nti omuntu yenna buli bamugaa nti Lwasa alina omuwala gundi ebintu bamanyirawo nti yatezedde ekibatu. Okitegera kitegeeza audience oba ogitta gwe ng'omuntu buli muntu abadde akugoberera agamba nti oyo Lwasa yamutwala. Jjukira Lwasa alina abantu bangi bakosezza. Okitegeera naddala abaana ab'obuwala ate n'ab'obuwala baba abalenzi abanyiigirako ne bamaama baabwe. Okitegeera ne bamaama baabwe ne bagundi we bategeera nti ate gozze mu bigere. Kitegeeza buli muntu aba agenda kusigala kwanda lusu agamba omwana oyo ate Lwasa yazze ku oyo. Kitegeeza tolina linnya ddungi lyoba ogenda sigaza mu bantu wabula tiyana nze badde nkugamba nti kwata akasente kakatono koolinawo nenge gy'obadde otambuzaamu music wo osigale ku mulamwa gwo we tulye kuyambako nti wano kulaba oti kino kitambudde bwe kiti. Okitegeera naye okusinga ogamba nti ndi ne Lwasa njagala kukola mawulire waliwo amawulire g'okola mu music industry nga gagenda kukuba ekigo nga buli muntu agamba omwana oyo kubanga Lwasa nga bwe yamanagingani kuba si gwosoose Lwasa agadde ku baana abayimbi bangi. Okitegeera singa ali wa kumanaginga yandibadde ngono bwagaye ku luzinda waliwo abaana abalala awo bwe yayagala basasha. Okitegeera bona bona yandibadde abamanaginga waffe wa bulijjo bona bona yandibadde abamanaginga lwaki olowooza gwe teyamanaginga abo olowooza gwe akuzuddemu ki ekyo muletedde n'okusayininga omuntu ali ebweru aleke abali wano. So olina okwebeereramu olina okutula wansi n'omanya ebigendererwa by'omuntu azze okusayininga. Olina okutula wansi n'omanya nti omuntu ono annyongerako ki oba antwalako ki. Totula butuuza onoga nti bansayininze. Njagala tugende musika wa Muzaata bataddeko omusika omulala oba ku Lusumu ani yali amuteekako bwe kituufu kiri nti okwabya olumbe lwa Muzaata okutuufu kwabadde kuno era okulaga n'omusika okuteekako omusika ku ntebe kwabadde kuno officially kwabadde kuno. Kati biri ebya ku Lusumu era bisigala bya ku Lusumu kubanga ku Lusumu si wa kika kya Muzaata. Mu Buganda wano ewaffe ku Lusumu ekirungi ye Nabunnya babeddiranga ye abo nno baba bajjajjanga azaala kitange bogereko bakwate empola. Kakati mu Buganda wa tuyina ne kye tuyita okusumika. Abantu abo baba abamu kubakulira emituba enyiriri abasumika. Kakati mu kusumika okwo abantu abo baba bakika ekyo ddala. Ngambye baba bakika nti omuntu asumikira ow'ente ayina kubanga avira ddala mu layini ya Katongole emulema oba asumikira ow'emmamba ayina okubanga avira ddala mu layini ya Gabunga. Kakati ku Lusumu ow'Engeye ate okusumikira ewa Muzaata kyali tekikola maki era kyalagira ddala obwengeri y'obwannakigwanyizi ng'ayina ye kye yeeyagaliza kubanga senga yateekako omusika atali mwana we naye yapapiriza n'ateekako omusika era naye n'alaga nti ye bwakikoze eki bwakikoze gaali mawanaago era tekikirizibwa mu Buganda. Olumbe lwa Muzaata olutuufu basajja bakulu we baatudde ssebo luno olumbe kwabaddeko n'abalangira balamba kitegeeza bamanyine nno weetambula ne batuula ne balaba engeri gye bagenda okukolamu ebintu bya Muzaata era ne bateekako omusika omutuufu Muzaata gwe yaleka akoze eki bwe yagamba kyagambibwa na luli mu kuva edda nga bateekako oli nti si oyo gwe yalaama teyalaama annual kubanga omwana oyo kirabika eyasise we bayejjirira teyalina wano awangalya Boston gye yali eyo ng'akyamaliza emisono bagamba nti Muzaata yakkiriziganya bulungi n'omwana we nti bw'anaamaliriza akome oyo agenda omukola ki omusikira n'anyumizaako n'abalala oba n'eddaame bagamba nti yaliwo Muzaata yaleka eddaame kubanga Muzaata ku bukugu bwe yaliko anti nze y'omu ku bantu ababadde ku nsi kuno basheebe neegombagombako wekiwulya benga nti oyo musajja w'amaanyi ate waddala yali wa kigambo kye era tayinza kubanga teyaleka ddaame naye ku Lusumu yakyankalanya nnyo ebintu bya Muzaata olw'okweyagalizayo kyayagala. So ku Lusumu agamba nti sente eziva mu tours Muzaata tours and travel ezirina olabirira ku mwana we ne sente ezo beeya muzimuwa naye sente zituuka sente ziva mu bintu kyekigenda mu maaso kito naye gye bidda biki tuddawa sente ziva mu ki tours and travel Muzaata yalina Muzaata netwala abantu kuhijja kaakati ku Lusumu ono si ye dokita kitegeeza bamuyivu kaakati dokita ku Lusumu nkulamusizzaako naye
oli mukyala muyivu era oli musomi nnyo. Niye ekyo kuba nti wasoma towerabira bya buwangwa ate. Okusoma tekujjako bya buwanga byo. Sigala kwa okalanya nambe Mukati nnyo wano mu Buganda Faruku omuntu wofa kwabaawo eddaame lyoba wasigala liwakola nti gundi yagenda okunsikira. Era nze nawulira kipya nnyo mbadde siwulira nko omukazi ng'alonda ate omusika. Nasobola kuwulira ku Dr. Kurusumu. Ne Dr. Kurusumu abanga dokita ateekeddwa okuba ng'afuna akasente akawera. Ko yasobodde n'okukola embaga. Yagikoze. Tereze ebintu. Yakoze embaga. Ze ku mbaga sali embaga yaliriddawo. Yali maka kono yani omusama yani amanyage. Yali wabwa wakira. Okwanjula kwaliriddawo kuba gwe waliyo. Kwaliwa. Kwali eri cyane. Ewani. Ati tugenda ye. Kakati sagala Dr. Kurusumu sawa ya leero focus yo nojite ku byobugagga by'omugenzi muzaata ngate naawo ina amagulu abiri emikono ebiro kyasobola okukola n'okulerera abaana bo kubanga nalabye ng'omukulu ono ayogera ono yaguze emmotoka aliwema Akiram nganda banga ali maka ga muzaata ene liko Dr. Kurusumu nalabye abamulinga mujja ko interview nalabye bajizizayo da yagambye awujje waluna wali omwana omusajja yapakiza Lexus naga yagula yakunuka akalala bwe kati ngali mu kipajero kye yadde mwere liko Dr. Kurusumu naga njagula kunuka akalala bwe kati ogatte ebintu bingi ogambye walabye interview nalabye interview in fact makono yagikoze naye nga ndaba ngo nali maka ga muzaata ekawempe nyiza okubanga nalabye bine mu byetegereze nyinga we nalabye nange nalabye kisenge kakati Kurusumu asulawa kawempe okakasa wemba dembanyi gali tali maka ga muzaata ayinzo kava kakati nze nalabye nga basaako omusika bakoze ebintu mu mitendera nga biteekeddwa okukolebwa kubanga nalabyeko abalangira nalabye abasajja b'ebituwa bangi basheeke nabalabyeko nga bateekateeka ebintu muzaata byali ayagala bibe nga we yabiteeka mu ddaame. Faruku essaawa ya leero kibi nnyo nti tukola ku nsi tukolera abantu baffe abaana baffe kyokka ate woofa ne bagufuula mugano abantu badde basigala nga baga nti kampuni ya muzeeyi waffe yali etwala abantu ebweru yali agiriidinga essaawa yewe tukubakwa mu ttooki tulina mwami mawoona asobola katosi tugende wamwe mwatu mugambe mwami mawa ekintu kyotwala kisenga kikyagenda mu maaso wotokubye mu ttooki ffenna abaliwo tulaba nga otusinga kubanga tugize Faruku mu kika kyonna wabawo omugubaga nti ero atusingako mwami mawa twetusaba otukulembere kampuni eno egende Faruku abantu bafanafana ebintu byabwe ne bizikira byonna nze jjo nabadde nve Masaka nensanga mutani wa Kamulu n'amaziga gankulukuse wagikamulu we Masaka ngali mu taxi nga nkadde mu milioni ndozanga mukaaga namusaza global ne mutunulira bwenti omusajja yafanafana emaali ye yonna naye nge kyentegeeza bye bintu Dr. Kurusumu byali mu kukola omwana gwotaddeko experience ky'omunde kubanga Faruku omusika kitegeeza kulabirira bintu ebibeera weewaka okukuma banno abakyasobola okusoma nga sente ziva mu bintu bazirisibira bagana ne basobola okubaweerera kitegeera bulungi kakati gwe Kurusumu omwana gwolonze weeyagalizanga gwe oyagala maali y'omugenzi eno ebeerewo oba oyagala mutandika kugonda neono yinginiya mutandika okusala embaawo ogulenga obumu obusala embaawo ne yinginiyawo oba oli mu kuzimba ddwaliro kaze yandowooza Dr. Kurusumu ekirungi amaka mwali Kurusumu ekawempe ye gyali hajali kati nkutumye genda ate alirida omanyi Kurusumu ayinza ogavaamu atyo gwe Kurusumu amanyi gyasula Kurusumu agenda wakiramu uwa ani aganti omusama bani nyumba wano ana emujoze wama Dr. Kurusumu kirizo ogenda omusika gwe balonze ate nekire ekyo chance joyina katuwafumbiddwa ewa muzaata jjaye ekigere talina kyayetaaga tokyalina kiweetaaga making a bawo okuba ne yafuuse serebu
yabuuza n'okubuuza neeyogereko bakyamumanyi nange bamumanyi kangerewa baluko ensonga wazirabye tuzimalirize yannaku biswaza ate kyekiswaza sakozi omugenzi muzaata yali alina abaana ameka mu Kulusumu omugenzi yali alina abaana bameka Kulusumu ani yamugamba nti omwana we wenkizo mu baana ba muzaata bonna Kulusumu ani yamugamba nti omwana we yewenkizo baana ba muzaata bonna sakozi omuntu yenna mu nsi bw'aba akola ng'akeera ku makya n'agenda n'onoonya ssente aba ayagala kukolera abaana be kuba bulungi bonna nga bw'abazadde nze nno ndowooza twava mu ku mbeera y'okulowooza nti omuntu yali ne munne ne tutuuka mu mbeera erowooza nti omuntu yayagala okutwala ebintu by'omugenzi nalabye ebintu era Kulusumu njagala kino kimugende bulungi mawulira matwa kitegeere nti obuwangwa bwe busooka ddiini obuwangwa bwe busooka eddiini kuba eddiini yajja nga tulina obuwangwa era mu nsi zonna bakulembeza obuwangwa bwe baali baziika Queen e Bungereza bajjawo obuwangwa bwabwe n'ebintu byonna eby'obuwangwa era abantu bwe twayagala bategeeza nti musuula obuwangwa bwammwe naye baana babagamba eddiini obuwangwa bwebakulembeza sakozi walaba okuziika kwa Queen kwonna kwetolera ku buwangwa n'ennono obwa Bungereza nalabye Kulusumu oyo gwolaba omusomi omukyalo gwe bayita eyita dokita ng'agamba nalabye omwana bamwambaza embugo oba eddiini ebyogererawo ku ebyo sakozi mu buwangwa abantu olubugo omuntu okumwambaza olubugo kitegeeza ekyambalo kye bamwambaza ekiraga decency omuntu mu culture omuntu akuma banne naye nga balaga nti ali decent lwe lubugo olwo nga bamwambaza nga lutuuka paka ku bigere kubanga eyennono yaffe mu buwangwa otegedde n'abanyankole n'abaki bonna balina obuwangwa so newunyiza omukyala omuyivu asomyeko okutandika okujeregerera obuwangwa so Kulusumu ono kirabika bino byagenda mutabimanyi bw'obanga wafumbirwa omusajja n'avaawo n'ofuna omupya akuwasizza amaka g'omusajja lwaki ogabeeramu ayinako omugabo omwana we ayina omugabo bwe guba gwa mwana omusajja bw'akuwasa sakozi wano mu buwangwa n'ennono ova mu maka g'olimu n'ogenda mu g'omusajja akuwasizza kiri kitya kati otegedde kitegeeza Kulusumu akyali mukazi waani w'omugenzi why kubanga akyali mu maka ge ag'obufumbo aga muzaata si mugabo gwa mwana ogwo gwali omugabo gw'omwana temumukakatikako kubanga afumbiddwa n'asigala mu maka g'omusajja genda okikoleko research otegedde omugabo gwo Kulusumu abadde waddembe okusigala mu maka gano singa teyafumbiddwa musajja mupya naye omugabo bw'aba guyina n'omwana gwe ate nga awasibwa omusajja omulala kati omukulu ono abeerawa akuramu embaga yaabwe amaka gaabwe ag'obufumbo gali luddawa sakozi amaka gaabwe ag'obufumbo batambula nago amaka gaabwe ag'obufumbo Kulusumu ne Akram batambula nago maliriza kakati abantu agala tubategeeza abafaananga jati Kulusumu otegede sakozi abafaananga jati Kulusumu muwe famire z'abantu n'obulamu bwe bwayitamu kubanga baba babukoledde baba seregase mubuwe ekitiibwa ajati Kulusumu amazima gabe atyobodde ekitiibwa kya muzaata zembadde nsaba mkyala Kulusumu ngeri gyali dokita kyemmanyi badokita banne tebajja mujjako ssente nnyingi okumukebera omutwe badokita banne kyemmanyi tebajja mujjako ssente nnyingi kubanga dokita tebajja mujjako ssente nnyingi okumukebera lwaki Kulusumu balina omukebera natunulidde Kulusumu bino bigambo Kulusumu namutunulidde nga amaze oteekako omusika
nga yeewuunya n'olubugo wamulabye n'agamba nabadde muyita na jjajja simanyi jjajja Jumba nga ndowooza gwe bambaze olubugo era nababuuza nti omukazi oyo waggwanga ki banne mugobereyo pulogulaamu eno nga ebintu mujja bizuula olulala nti bye twogera bibaawo nababuuza ne bagamba ni Gulusumu ono waggwanga ki eggwanga ne mugaana oddimbuulira ne mutamba nga ansi owali saaki ne mukwasa obudde obwo tampanga nga naye nga yeetaagamu okukebera kyekijja mutwalako ssente nnyingi kubanga badokita banne bajja mujjako ssente ntono akeberebwe ne yeewuunya n'agamba ne bateekako olubugo nagenze laba olubugo nabadde oyo muŋŋamba nasimanyi naye najjajja gundi bannange nademanyi jjajja Jumba ng'alaga nti olubugo kyakya kisiraani nnyo takirabanga nako tekyetaagisa na kuteekebwa ku muntu kaakati ate ne bamukola akantu omusiraamu amusinga ku ddiini sheeke wedda balagaye sheeke ebyaddamu lwaki bataddeko olubugo ne Kulusumu byayogera nga bali mu kulaga Kulusumu nti yeetaaga kebera Kulusumu yeetaaga kebera mu bintu bingi tiwaba tamanyi kumanya nti bakulekera amaka gano amaka bakulekera kulizaamu baana kulabiriramu baana effamire eyo so sikuwasizaamu katereze bwaba bakulekera amaka nga bba wafudde ekisinga abakazi bonna ne bagamba nti amaka bagalekera omukyalo oyo kubanga omukyalo oyo aba ayinamu abaana amaka ago gasigala awo akulizeemu abaana naye abawala nga ba myaka 15 oba 2 abateeketeeke gye banaatwalanga ensonga maama waffe abeera wali agenda atubanga omwana omuzadde we takula so si kuwasizaamu si bwe bakikola amaka bagakulekera kukulizaamu baana kubalabirira oba okitegedde n'ebintu ebimu okubanga bijjaawo osinziiraawo n'ogenda olambula ebintu ebiki ebimu oba omwami yaleka emaali abaana babeetaaga okufumbirwa kugambye bw'aba twayogera ku musajja ne tugamba talina ssente kubanga omusajja bw'omala okuwasa omukazi w'omuntu ng'olina ssente zo n'osigala ate ng'omulesa abeere wali era gweomukwata bukwasi n'omutwala naaba ng'alina ennyumba gye yasikira oba agitaddemu bapangisa oba agireseemu baana bwe babaawo n'omugjawo n'otwala bwe batyo bayita okutwala omukazi kubanga abakazi babatwala ne Kulusumu bw'abanga akyayogera n'okugamba nti essente eziva mu gundi mutuwazi okyagaza ki nga wafumbirwa kyegamba nti Kulusumu afune dokita munne oba wa maaso oba wa mutwe nendowooza afune wa mutwe amukebere omanyi mu bulamu bantu mmwe kyenzudde temwagaliza okwagaliza twagaliza naye kituufu tulina kyogera nga bwe kiri omanyi mu bulamu waliwo ekintu kyovaako ng'owonye era muzeeyi muzaata mukama mwoyo kyomula ekyemirembe singa abadde akyaliwo kyebakola Kenzo singa naye bakimukoze kuba talinaawo mukazi talinaawo mukyala yadde n'omu era yawona nnyo mukama muwummuze mirembe kubanga gwe boddawo n'ogamba nti ne ku ssente za 212 tebampaako olina omwana omu olina amaka bakuwasa mu bwongo obwo tosobola fumitiza nogaa naye ono kampasizza n'antwala ewuwe kankwate ennyumba eno ngikole bulungi nnyo eddewo batandika okumpamu ssente ezirabira omwana oli naye gwe okutta omusajja akuwasizza mukyali mu nnyumba y'omugenzi akutte omusajja amuwasizza gwatugwanira nti omusajja ssente z'alina ne bw'oba otudde wansi ziyinza okulema okubala naye ng'omutadde mu nnyumba y'omusajja kuba olaba ne bw'oba tosuze mu nnyumba ya musajja na musajja naye nga mukyasobola okugenda waaba oba ogisuzeemu buli muntu akulaba nga owetayo n'ogenda ne bbaawo akuwasizza ne balaba nga mupaakinzawo ne bwe muba mwekubisawo ebifaananyi ku kabalaza oba oyendedde mu nnyumba y'omusajja yakulekera yingini yagumishiriza kaakati emmotoka eyo gyeyaguze teri mu miliyoni nga 6 motoka yali motoka oba haliya oba yuwenda eri mu miliyoni nga mmeka eweza 10 kaakale kati gibala eri mu miliyoni 10 omusajja oyo waayasobola okulaga emmotoka
mawulire naye yabadde alina lumuzezi singa yazitulagadda nti wano ku Lusuumu wagenda era oba owulira enjogera yaabwe tekuli ayogera ku byakwebaka kwabwe boogera kise wowulira enjogera yaabwe tekuli ayogera kwebaka kwabwe nze genda nabe interview gye bakoze ngeraga bali kawempe kati ekyokubiri ojagala n'okulaba omusajja ono kozi mwaga abeera South Africa gyakolera obwa technician obwa engineer era mujja kulaba mugaa singa n'abaatuwangaza mu banki tali lyawala tugenda kuteeka omulimu gwakola omutuufu mutajja njagala tugende tumalirize ne parliament bannange parliament nze sigitegeera ekigenda mu maaso mu parliament sibitegeera ebintu bya Namuganza byannemye otegeera Namuganza yakoze Namuganza agamba Magogo ne Gundi agenda basuwinga bo bagira balina embaga gye bakola ekifere gye basaasanyizamu ssente bamugambye yeetonde n'abanga yeetonda parliament neekuba emmeeza ebintu vulugu mungi mu parliament nono Amongo nono yafuse nantagambwako Amongo yaleese Gundi biography endala eyokusatu munaye Amongo ababaka bonna ne bayirira Amongo buli w'omugambako zivaawa alina akakundi ke yakwatawo mu parliament nga kakunyigiriza puyambo nyegenyege after weetonde Amongo yone yagulira Magogo emmotoka etunula ng'omuntu ennaku ezo ku kirabo kya ezo biography biography ziri ezo kati 1 2 3 ze yakamugulira oba ani agulira ani nalabye omukyala prime minister ng'ayogera mu parliament ng'agamba nti kale oyinza okuba kyewayogedde nga kino bwe kyanyigiriza kale nno mbadde nkusaba okole ki weetonde kubanga weetonda tojja kuba talina kyovuddeko naye nga prime minister engeri gyakireetamu kiraga nti oli wadde yayogedde kituufu naye ate kyanyigiriza bamukale yeetonde olw'okuba ali muki mu parliament Namuganza yakombye kwerima Namuganza yagambye nze gwolaba seetonda ndowooza naye alinamu ekiwaji kiri nti yakulonda nange yampoyitinga ennyumba weeri awo okitegeera era Namuganza yafulumye taye bannamulabye nga anyiize nnyo n'ayongera okulaga ate munaye balina omusajja wabono Kantuntu naye yayonooneka Kantuntu Abudu Katuntu yayonooneka Abudu Katuntu oyo buli ekibeera mu parliament kyali badde ekyensonga yaviirayo ddala kati ngenda kuteeka mu kakiiko kange tugenda kujja mu bwesige tugenda kukola tutya n'okuzaako era wamulabye ng'avuddeyo mangu n'agamba ayina okuyiga empisa za parliament ayina okukola ki naye tebaafudde ku kye yali aleeta tebakitunudde nako parliament baddira ensonga ennafu ennyo eziri passion ezikwata ku muntu ze bateesaako nkirabye emirundi mingi nkirabye ku zaake ng'ensonga ziri personal naye abagamba mbu yaweebula ekitiibwa kya parliament ku maradio ne ku TV kakati ensonga za Namuganza ne Gundi ne speaker ne Magogo zaabwe ziri personal bazireeta ku fulo y'eggwanga nga ate baziteesaako nga Gundi y'eggwanga eddamba okitegera kye nkugamba okwagala kwa Magogo ne Gundi okutali mateeka biki ebyabwe ebyekivandamu ebyabwe kubanga Magogo nsubira nti yabadde n'omukyala okiwulira kati ono ye omukyala wakati ye simanyi bulungi oba yabadde naye simanyi bulungi oba yabadde mufumbo naye olwaleero ensonga ezo tomanya ne Magogo ayinza okuba yayitirako ewa Namuganza zaabwe za mikwano za kweyagala za kukola te za kuba nkokola kakati webadde yabazireeta mu parliament kulw'okuba bo balina obuyinza sipiika bano obuyinza ku nju eyo ssebo kati olw'okuba balina obuyinza bazireeta mu parliament ne bazituuza ne ku fulo ya parliament nga zirina okwogerwako ne baleka ensonga eziri sensitive eziruma eggwanga omusajja yayogera luli n'agamba nti parliament eno abantu batandise ogikoowa niye bagikooye nnyo kubanga waliwo ensonga nkubulye waliwo ensonga enkulu faluuku eziruma eggwanga abaana b'abantu baabula abaana b'abantu baafa tukyogeddeko buli kaseera abakadde bakaabye buli wetuleeta ensonga ey'omuzinzi baleeta diversion baali bayisawo etteeka lya Nsereko ne bayimba nnyo nyegenyege egenda bbaawo tegenda kubaawo bamuddeko amangu ago batandise otudivatinga
Kutayimu eno Namuganza agambye ati simanyi speaker agambye ati tubeere ku ebyo kati biri tubyerabire. Kakodyo. Parliament eno ebintu byonna bikwata ku bantu tebiteesaako. Era byeteesaako bye bibyo kale bagiwereddeko enguzi. Tugende David. Anti mpozi goli wa wano. Nini nange wano be bali mukaya na. Numirwa abantu. Atake bali mukana. Ono bali mukaliyoki waabwe naawe. Aye kati go kyomanye ensonga ya zaake badde etandise okutambula. Era ng'abamu ku bo balanse okusongebwamu olunwe. Ye ng'omanyi gavumenti ya Museveni eno ye buli ssaawa abaako kyaleeta ekitta ekirala. Era ogenda kwekanga nga ono Kalyoke ayingidde mu parliament. Jukira parliament zatera okuwummula. Tunagenda okudda ate omwaka ogujja nga babivaako dde ebyazaake nga bali ku bintu birala. Kyovula nti nze ebiseera ebisinga Faruku n'agamba nti nze ebintu ebikwatagana omusajja we Nakasero oyo saagala nnyo kubimalira budde kubanga nze mmanyi nninze lunaku lumu lwokka eyamuleeta ajja kumutwala. Okay. Faruku. Sabo. Namuganza ajja wa amaanyi. Okuba embaga naga sijja betonde. Na yabadde nga yetonda na yakoze statement yemu. Ababaka ne bagamba shia yetonde. Kakati Sakozi njagala nnyo bannayuganda batunuulire okukaayana nga kuli mu parliament naye nga kwaludda wali mu buyinza. Yongera kudoboza. Bulwabaawo okulwana omanyi kati scenario zibadde mu parliament zibadde zisinga obungi zibadde nga ab'opposition balwanagana n'abali mu buyinza. Naye bano bannaffe abali mu buyinza bagenza okukiraba nga kiri too much nga tabakyalina basobola kukola resistance ku kino ekintu ng'amaanyi g'opposition gabayinze mu parliament nga issues nnyingi ezijja ne bwe zijja bazikwata ne bazisuula mu kasero. Kakati nga bw'omanyi nti Nabbanja ono yava ku street amanyi emizannyo engeri gye gizannyibwa ate ye lead of government business. Era buli scenario gy'olaba eri mu parliament Nabbanja abaamu n'omukono era yeyefuula awumbawumba. Otegedde? Yeyefuula awumbawumba naye bino byonna era likodi kyomugate munabiraba. Otegedde? Nabbanja yeyefuula awumbawumba naye bino ebintu biteeketeeke olw'okuba nti guni nga bwagambye namba emu nti sipiika yalina obuyinza bwonna obwenkomeredde mu house. Kakati bino bireetebwa nga ku order paper kwebiri naye nga ekibireeta ku order paper kutwala lunaku na kutwala budde. Ensonga ez'amaanyi ezikutte ku bannayuganda olunaku luzibe nga teziteeseddwako basobola okitwala weeks 2 namba nga bali ku ekyo ekitalina makulu. Era bw'olaba mu nkomekereza Nabbanja agamba mwanyinaze jangu weetonde tubireke leave her to go and rest mumuleke agenda awummule. Otegedde? Bw'abanga ono omukazi yabadde akola kikyamu nga n'abaka be NRM tebakisemba lwaki Nabbanja amukubirira n'alaga nti talina buzibu kubanga gwe head of government business bw'abanga omuntu abadde alina ensobi kitegeeza mugituulamu ne mugigonjoola naye obalaga nti she's okay mumuleke temumumalirako budde. So ffe tulowooza nti Nabbanja yajja etikita akazire enkola eno y'oku street ne bagiyingiza mu parliament. Owulidde? Era kino kuno kulabula njagala kugenda ku lead of opposition. Lead of opposition bannange bino tubikooye. Akati nno ensonga za Namuganza ezo bwe nzitunuulira abantu awali obuzibu babuukawo. Obuzibu buli ku musajja we Nakasero Mwami Museveni. Lwaki mugandi Mwami Museveni ye problem yabyo byonna gwokimanyi ti speaker mukazi vice president mukazi. Kati bwogenda n'aba gavumenti ya Museveni eno yonna abakazi abo yawa obuyinza awo ate abakazi kirizagaana tebeematira gye bava ne bwenkana. Abakazi balungi nti bunkuba babba kitono tebalinga abasajja omusajja abakazi tebabba
Wuliriza abakazi tebabba kingi kubanga lwaki abakazi tebabba kingi. Ti omusajja gwe woba olina abakazi 7 bonna oyagala obazimbire fulaati. Owulira oba oyagala obazimbire fulaati bonna. Okolere n'abaana baate nabo kitegeeza olina okubba ennyo. Tuvulaba osanga abasajja nga balina ebizimbe 15. Naye abakazi abbaako n'abeera mu benzi ye ne yeeyagala n'aduula n'amala abeera okay. N'abakazi balina problem ey'obute bonna obutakkiriza obuteematira nga wenaga nti asakoza ansinga mu kino gundi ansinga mu kino. Kati Namuganza tasobola kuwa gundi respect nga yamugamba nti weetonde Amongo Levugo moya azo banga amajembera z'abakazi kubanga abakazi oline wasiba akavira ga yasibye kabbe nnyo alowooza alowooza yasi nengo olira dandi oli yasibye akavirike kabbeeyi bw'ogwana omwana nga Mukati olwakwanyo oyo olwokuba alina akabina kanene alowooza wakabina kanene w'amaanyi kwegamba abakazi bo gye bava ne benkana tebeematira. Kakati bwe baleeka mu bifo ebyobuvunaanyizibwa bye balina nga paalamenti ezo batuuka okuba nga ddala Prime Minister ali awo naye ng'ateta Amongi naye mukazi atono Museveni aganaye Museveni yanteekawo awo kuba bonna akkiriza gaana Museveni yabawe effo bakola ki bye balimu era kyonna kye babalinda ekiva wa mukama waabwe bonna kubanga bonna ze kumenyedde ko olimenya gavumenti ya Museveni eno eriwo kati yonna okuva ku minisita y'ebyobulamu kyovula abagamba ne Ebola ogigi ng'omuntu kubanga abakazi bonna nga bw'obalaba abakazi balina problemu eyo ng'ate era baga nti omukazi ne bw'aba mugagga nnyo yeetaagako omusajja akola ki amukwatizaako asobole mu directinga n'amuwa position ki entuufu. Kati Namuganza yayinza okuba nga ate kyalaba kye bamugamba okwetondako ng'alaba omanyi omuntu oluusi alina amazima ate obulaba nga kyomugamba okwetondamu kifu n'agamba sigenda kwetonda kubanga amanyi nti kyaliko kiki kituufu. Naye nga problem eri mu Uganda eri mu palamenti y'eggwanga kintu kimu Museveni naddala ku mulembe guno tiruutu eno yajjuza nnyo abakazi mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Omukazi alagira kino ono n'alagira kino. Gwogimanyi oyo omukazi oyo gwe bateeka mu katale awo yagaana nabbanjo kayingiramu kushaba namugala tojja kayingiramu olwokuba naye obuyinza yabujjawa wa Museveni bwebagende wa pulezidenti gundi yaŋŋaano oyingira mu katale biki era omusango gye gwagweredde. Kati Museveni bw'ataave mu bintu ebyo naye eno gano matatu kuba eno ensonga y'okuwamba abantu okutulugunyizibwa ebadde ku mmeeza ate erabwako mu kubanga erabwako babuuzizza tugikoze tutyo gikuba baveewo kuba ebyo byonna naffe tebirina bigasa mu Uganda nti oba Mugogo agulidde oli emmotoka oba bakola embaga y'ebbeeyi tebinawe mu Uganda tebina bimukoseza. Mu Uganda alina ebizibu birala. Mu Uganda w'omubende bamusiba Ebola ola kyangamba mu Uganda omusolo guli nnye zensonga enkulu. Bannayuganda abatembeeyi kesise bakwatanga kasasiro. Munnayuganda atulugunyizibwa mu budde buno bwe yandibadde nga ayambibwa paliamenti esobole okuba nga eyogerwa ku muntu gwe batwalira omwana we mwaka mulamba emyezi 6 talaba ku muntu we saawa zino paliamenti yandibadde muyambira banoonyeza ne bagatuumudde tutya nti NRM bwe kimu tukola ki tukisobola. Namuganza jangu kubawo ensonga eyo etalina makulu tetalina nakuwa budde naye lwaki kyonna kiva kuki nti mu paliamenti omwo tulinamu omubaka omu bamuyita Zaake. Paliamenti yandibaddeewo ensonga yazzaako obudde ne bagiwuliriza oba ne awo nnyini nesirika obutaddamu okweyongerayo. Owulira kati saawa zino olw'okuba nti Zaake yali bwomu bali bagambye nti bwe tunakkiriza paliamenti neddamu neetuula bayinza okuba balina gye batudde ne bawera bameka. Kalina Muganza jangu oyonoone. Namuganza najja nayonoona kuba okweyagala kwa mukulu Magogo Anita fere tekuyinayo kuyambira paliamenti tetulina na nsonga itukwalawo ense mujje muteese ku bintu by'ekisirwe bityo. Paliamenti yaffe waneeno kyekikye nagava loko nembaga nti paliamenti tetukyalinawo paliamenti saawa zino twakolera abantu bukioski kujja kunona ssente balabe nti omwana oba yatunze engoye banone ssente ze bagende. Munnayuganda yatokera nkumakya noga nti nze nalondo opposition oba nalondo NRM mbaka wange teri omanyi luli nayoga ne ngamba nti
omanyi bwe twogera nti kale aba parliament aba opposition bali nkaaga batono naye singa bayimuse eddoboozi zaaka abeera bw'omu nayimuse eddoboozi parliament neyuguuma kati bala abantu nkaaga nga bayimuse ne basimba essira ku kintu kimu parliament eyinza kubeera oti mutuyambe parliament eveewo abantu batandike okumanya nti tulina parliament President Museveni okolenga byoyagala obitamuze nga bwolina bitambuza. Alright, mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo bwe tubadde baganda baffe vibe ku vibe egenda beera London wali Chazembeke agenda bantu bangi kigenda babeera kikannyo muganda wange Richmond yakikutemu kigenda beerawo London. Mwebale nnyo mwebale ddala batumiddeko Beksu omugaga Beksu agenda kubeerawo nnyo MC Richi yatuuse dda agenda kubeerawo vibe ya tabu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala tukolagane next time.